Ku ssaawa 8 ez'emisana oluseregende lw'emmotoka ezibugiriza muna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu zituuse mu munisipali y'e Rukungiri mu disitulikiti y'e Rukungiri gye yategese olukuŋŋaana olwokusatu mu kiwendo kino eky'okunoonya obuwagizi mu bugwanjuba bwa Uganda. Nga bwe guzze guba obwedda atambula abuuza ku bantu abadde bamulinze ku makubo. Obutaawukana kuno olunaku olw'eggulo newankubadde poliisi ebadde ku makubo bawerabiddwako ng'emutaataaganya nga n'abamu obwedda emuwuubirako. Okuva wano Alokedde Country Radio gyayogereddeko eri abantu b'e Rukungiri ko n'okuba ku ng'ogwetegekera obubaka bw'enkyukakyuka bw'abaleetedde. NUP na People Power n'ekigombe ky'abantu kigombe ekipreachinga empindahinduka mu ihanga. Bano abudde nga bagwana okugatta ku bannayuganda abalala basabe enkyukakyuka mu Uganda empya. Twagadde tujjukize abantu b'e Rukungiri nti ebizibu bye balina bye bimu n'ebya Uganda yonna yonna. Emihanda mibi, amalwaliro mabi, amashomero mabi, obworo. Agambye nti abantu b'e Rukungiri bakozi nnyo naddala nga beenyigira mu kulima kyokka nga mpawo magoba ge bafuna olw'obutale okubula. Ebitooke ekitooke ekihango munonga bakukiguza nka 10,000, 20,000 nkoko 10,000 konko mu Kampala ne bakiguza 3,000 kwena. So we want to change that. Ku ludda olw'obukulembeze Kyagulanyi agambye kibafubako kwe kutonda abakulembeze abafaayo ku bantu be bakulembera. Twagala okuleetawo kye bayita servant leadership. Tujewo obwangamba nyenka nga Comrade Lewis bwagambye tusobole okulaba nga bannayuganda abeddiza obuyinza bwabwe. Guno gumundi ogusookedde ddala Kyagulanyi okugera ku radio mu kiwendo kino kyalimu ekimwoliza okusima abagikulira olw'okugumira kyayise okutiisibwatiisibwa. Batwemesa okugamba radio omuli Bundigujo, Ishaka Bushenyi Nambara batinatinisa abakama bazi radio babagira ngu waleeta Kyagulanyi aha nituza kukwiyaho license. Ng'avuddewo n'Alokedde ekisaawe ky'Enyakabaale ekyesudde akabanga akawirako okuva mu munisipali ey'e Rukungiri. Yeetolodde enguudo za Rukungiri ezimu kyokka obwedda nga poliisi mu kugira okuyita awamu naye nga kino ekikola mu mirembe. Newankubadde abatuuze balabise nga basanyufu okulaba ku Kyagulanyi batono badde bamwegattako okwoleka ekisaawe eky'Enyakabaale. Kati ekisaawe olaba batuteeka wala abantu abamu tasobola kuva ku mirimo gye ne batatuteeka wali ekinyusi wano raale zonna bwe tuzikuba bazikubira wali ekyo ekisaawe bakitumye kakati ebyo byonna ziba tekiniko gundi. Twategeddeko ekiro ekyajjo nti bajjeno n'abasirikale babaddemu nga bagaba ensimbi empitirivu nnyo okulemesa abantu obutajja oba okusula nga banywedde babeere nga bakooye basobole obutabeerawo. Tukitegedde Kyagulanyi ne banne babadde bakukuba olukuŋŋaana ku kisaawe eky'e Rukungiri Stadium ekiri masekati g'ekibuga kyokka oluvannyuma n'akyusibwa n'alagira okweyambisa ekisaawe eky'Enyakabaale ekyesudde ekibuga. Ng'ayogerako eri abantu abasaamusaamu abadde ku kisaawe kino Kyagulanyi basabe okukimanya nti obuyinza obw'okukyusa gavumenti eriko buli mikono gyabwe. Tetuli wano jasi bagamba bugambi bintu bya bulijjo wabula empindahinduka eyo tukwenda okuleeta y'empindukahinduka ey'obusinge empindahinduka etali ya butegeki kandi ey'obwebembezi. Twagala kukyusa abakulembeze babeere nga si ba boosi wabulamu abantu nga yemwe ba boosi. Abakubiriza okufaayo nnyo okubigenda mu maaso mu ggwanga naddala obuli bw'enguzi obusensedde buli musuwa gwa Uganda. Nze nali mwana wa ghetto nga ggwe ng'oyo. Njagala mmanye nti namwe abaana ba ghetto musobola okukikola. Ffe tujja kubakulembera naye bwe muba temutwegaseeko tetusobola kumalako. Mu disitulikiti y'e Rukungiri NUP terinayo mubaka wa paalamenti yenna nga ku babaka abana abaliyo 3 ku bo bana NRM ate omu yekka ye wa FDC. Okusinza ku nteekateeka eziriwo olunaku olw'enkya Kyagulanyi akiira ntungamo. Samuel Sibuliba agafe ku Spark TV mu disitulikiti y'e Rukungiri.